Nkwaniriza ku SML News Yugi oli otya no munaffe yonna gy'osinza okutulaba nyongera okujjukiza nti ku SML News Yugi wano we tuli ekigoowa mu Ntinda twassaawo omukisa ogw'okutendeka abaana naddala abaagala ebintu bya video editing, photography, videography, camera work byonna entirely course entonotono mu kusoma emyezi 3 ku 6 omwana okubanga akuguse mu ekyo kye tukola. Kale nga bulijjo njagala okwaniriza mu programu yaffe ey'olwaleero weebale kubeera ku mutimbagano gwaffe, weebale okulikinga, sharing no commentinga. Comments ezimu nga bw'olabye tusobola okuziddamu zituba tesobodde kuddamu oluusi tuba tutegeere nti mutuwadde magezi ezimu ng'oluusi yinza okuba nga ate okuziddamu kuyinza okusajjula embeera, but we appreciate your response to our shows. Kale nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out. Kale nkwaniriza nnyo nnyini ddala ndi ne General Moses Bigirwa. Njagala kumutusaako amale nti waliwo omusajja eyankubira essimu ssabbiiti ewedde nga munnamagye munene. Naŋŋamba ndi wano nkulaba ne musajjawo. Namba musajja oyo alina amagezi. That guy is intelligent. Era singa osobodde omukolako muyanga, you align that guy. Guy oyo yajja yakole ne muzeeyi. Is too intelligent. General Moses, yes, it is true. They are civilian generals. It is true, they are civilian generals. Nete tubogera, tetuba tulamanya. So sebo wako obwo, omuntu osobola kumwogera linnya ku mpewo naye bwe tunaavaako njamu nti yeah, they are civilian generals. Naye tetubogera. Said when you were civilian general, they don't pronounce it because it conflicts with the military generals. So obubaka obwo omukulu yabusiima era mmanyi nti ayinza okuba alaba n'amukuwa mukaama waniriza. Nsanyuse naawe okukomawo wano. Sabbiiti etambula etya? Last week sabbiiti yaggwako twamaliriza okulonda Kwaggwa okwa local government. Finally, that's true. Twakumaliriza. Era olwokusatu lwa last week nava wano agenda butereevu Kamuli okusupervisinga ba members abaali basigaddeyo. Njagala okutegeeza nti n'abakansala bana Kamuli Ekisowaani Olusaniya. Sure, you said you are going to make it. You got 4. Na chairman waffe owa division ya Northern Division ye yayita ku Lugwanyi yabbibwa naye yali akawangula. Ne bakansalazi be babbira ku bulu 67 abo bangi obwo bwe bakolera bwe bati 2 so abaali bakute ku buwanguzi bwe bati nabo bangi ambasaasira naye mbakubiriza ntugume ne kansala ewuwe Kaliro Ngalula John yakiika ku district Lusifa yeah Ngalula yayitamu Ngalula kati yayingira Lusaniya wa Lusaniya ye spokesperson waffe. Okay. Kyandibadde kya buswavu omwogezi okugwa nga ye Secretary General yasigalayo. Ate kati olwo ne President yaggwa tebyewunyisa ebimu ebyokugwa bya wano Secretary General yasigalayo but that's okay. Bya wano n'okugwa bizibu tobinenyeza muntu naye bwe tutyo twaperforminga era bw'ombuuza nti amakanda ga Common Man's Party gali luddawa nja kugamba nti gali Busoga. Esaawa eno tusobola okuzimbira. Mwafunayo bakansala ewalala elsewhere oba temulina structure temuwuliza nayo bifaayo. Ate ani gona akubira aliwo omubuuza ebyaga Bigirwa ani gwosobola okubira ekisolo omubuuze by'Olusaniya. Abantu bonna President waffe yatuuka ng'anoonya akaluko ba President tulinawo network. Sure. Gyetuwulizigana nayo. Nga nekye baliko bakitegeera. Era tugenda kuzimbira okwo. Fine, that now brings me to your opposition game plan.
kuba mu DP nasookera mu UID twalinanga emisomo twas deliberate wabangawo emisomo era ojjukira ebiina nga is it Frederick Ebert Foundation bye bakolanga FAD nga batuyita ne balonda avuka abato ne tuba n'emisomo egyo sikyagiraba olina plan mu Lusuniya kubanga ne mu structure yammwe temulimu oba director for training, director for mentorship, director for ideological development mini temukirowoozaako. No, anti kakati Common Man's Party ginenye kitono kubanga formation yaffe okubeerawo twatuukira mu campaign period. That's true. Nga tewaliwo budde bwa kulowooza ku technicalities ez'amaanyi. Okay. Kati akalulu kasa twakavuddemu kati nga secretary general ndi mukwalaininga enkola y'emirimu kubanga mbimanyi ndi kwalaininga enkola y'emirimu office ziterere national chairman yakola ogugwe president yakola ogugwe na officer yenna akola ogugwe then ne gaps ze tulina nazo tuzijjuze ekibiina kibeere fully constituted. Okay. Era emirimu gigende mu maaso. So gwe ng'omuntu okyawulira muli amaanyi do you still feel the zeal to develop a political party? Owulira mulinga environment mwe tuli bw'ogitunuulira, do you think you can build anything within this country? Okusinziira ku mbeera eriwo enzannya empya eriwo eraga nti we are heading to one party state. Yenzannya empya eriwo. True. Era esetingibwa Oweekitiibwa General Kaguta Museveni kubanga bano abaatabangudde eno oludda oluvuganya ne balusiikuula ne balugobamu abantu ne bagwamu essuubi baava eri baava eri era njagala okutegeeza nti notisi zonna nga bw'ozitunuulira bwe zitambula zonna zihedinga to one party state nze bwe mba nziraba naye ate bwe tukkiriza tukwate direction eyo kitegeeza nti tuwanguddwa. Temunnakkiriza because olinga doubting and bwe tukkiriza so temunnakkiriza nze mukkiriza tonakiriza nti muwanguddwa really anti kekati Kasajja Museveni abanga akyali ku ntebe kitegeeza nti kozi weeri oba oli munafu gwagiriko oba toli munafu yo kozi weeri. You have just graduated with a degree in political science. Yes, right? Yes. Now, as a political scientist, be realistic. Don't use that your position in Uganda is defeated. No, realistically, the cause is still existing. Then the question of we are debating defeat. Use the word defeat in your statement. Because when the cause anti kakati cause yetekawo either you are defeated or you are a winner. Kati you can't jump a cause nogenda ku win oba ku defeat. Ekisooka cause weeri. Yes, cause weeri. Tujiwangula. Those are the details. Tujiwangula tetujiwangula. My brother. You are fearing the word defeat. No, nkuzemu ekibuuzo ekituufu. Tujiwangula tetujiwangula. Awe wetaaga ki details tulina okudiscussinga. Nti yes, tusobola okujiwangula. Naye tulina obuzibu nti twafuna abasambi abatali ba bulijjo. Ne batudisorganizinga. The inside out, ne General Moses Bigirwa. So building up, mukyafuna, is there any party you know ekyafuna obuyambi officially nga from Frederick Ebert, Nimud and the others nga bwekyali nga kululi? Is there any party, it may not be yours, oba abazungu batuvaako batuta? No, abazungu bakyalina interest mu Uganda ne mu Africa okutwaliza awamu. Era ndowooza nti ebibiina nga CAS, that is Conrad and the North Tongue, yes. Ebibiina nga UFAD ye yafa bakyalina interest wano era office zaabwe zikyali. Naye are they funding you in any way? For us tetulina link yonna.
nabo ku foreign fund. So is there Either anybody in terms of capacity building, bine bya conference, either bine byo gama babadde computer ku bitebe ne internet. kwa byatuyamba ffe nze nganza I have to tell you Tetunabiwuliziganya. I attend a lot of training. I remember the Conservative Party eya Bungereza yeyanjigiriza kye bayita campaign message, how to design a campaign message. Kyensinga okujjukira kyekino baatuga nti bw'ogenda okusaba abantu akalulu, answer the question, what is in for them? Kubanga buli aze kulali ajja kubuuza nti mu bigirwa byayogedde ekyange kyekiruwa Tufunamu ki? okitegedde kiringa bonaga nti bw'oba oyogera ku promoting condom use naye ng'okubya olukiiko lw'abafather, they will ask what is in for them. Yes. It is relevant to them. If you are talking to Kampala obaga nti ngenda kola ku nsonga ereeta amasannyalaze, tekyakola. So ekyokugaleeta kyakaddiwa. Wabula ekyo baga nti ngenda kola kulanga nti amasannyalaze geeyongera ga bbeeyi ntono ate tegavaako. Now you are speaking to them, that's in for them. When you go to Bulamoji awatali kikondo, the message is ndeeta masannyalaze. So in that line bebanjigiriza ekyo. Yes. You understand? Na bino ebimu ebyokwambala, in fact they were telling us that when you go to meet abantu, dress according to them. You don't need to put on a suit to campaign in Kamuli, but you may need a suit to appear on TV in Kampala. You understand? Yes. So we are missing it. Yeah, kakati twali tulina emisomo egyo mikulu nnyo nange najja attendinga. Waliwo kye bayita DUA era ye NGO y'aba conservative awo kigwayo nti Democratic Union of Africa. Yes. Kakati kyo kikuba ku African continent kisolooza ebibiina ebiina that conservative ideology ku lukalu lwa Africa abavuka babaleeta ne muyiga ebintu bingi. Nakoma kugenda Dar es Salaam eyo Tanzania era twajjayo amagezi mangi nakati tukyatambulira n'abantu betwali nabo mu lukiiko mu workshop omwo abamu baafuuka ba minisita mu nsi zaabwe, abamu baafuuka banamagye mu nsi zaabwe, abamu baafuuka ba MP mu nsi zaabwe ez'enjawulo. So netiwaka ku lukalu lwa Africa yo tugirina naye wano tufuna obuzibu tutataaganyizibwa. NGOs ezibadde wano zibadde zikola akasente mu ngeri y'enjawulo in the name of the struggle. Okugeza ujjukira scenario ya Opio, Council Opio. Yes, Nicholas Opio nakyewuunya nnyo nga bamukutte ndoza ekintu kya baali bakiyita chapter 4 nga bamukutte bagamba nti yareceiving $40 egya dola. That's million nga 1 billion plus. 1 billion $40 nga 1.3 nga balemu wano $40 aga dola. Dola tugibalira ku mmeka leero? 3 nga 8 3 5 kati yole 3 5 kaba 3 $40 aga dola aba mu kawumbi 1.4 billion something. 1.4 billion. Kati yazireceiving mu linnya lya struggle. We are in the struggle. Chapter 4. Kakati you know chapter 4 in our constitution talks about human rights. It's a special chapter ku ddembe ly'obuntu. That's what it discusses. Kakati mu kiseera ekyo nali mwekalakaasi mulungi siva mu makomera naye nga onoonya ne ssente za beyiro cash bail anti nga batusaba cash bail.
Ebagala cash kubakaluubiriza emitwalo 5 nga tolaba wadde olw'ataano. Kyokka ngenda okugira bwe nti ndaba amawulire nga mwami Nicholas Opio abadde yarisiivinga in the name of the struggle. Kyoyagala okuga nti ssente ezo ekigendwa kyazo zaali zakubayamba mu bintu ng'ebyo. Mu operation zaffe eza struggle. So bw'ossaawo ssente za cash ezijja eziwa abantu bail, are you not in one way encouraging them to go on rampage n'okwekalasa because they know? Anti tuli mu struggle. Nagenda okuva mu makomera renti yafuuse renti, omukazi bamutwala, abaana abasindise mu kyalo, owulidde naye nga waliwo afunye 1.4 billion asirise nazo. Tukitegeera amaze kukwatibwa. Kati jjajja engeri gy'agenda ng'akyusa enzannya ye kati n'ayingira ne mu section yeyo n'agiyingiramu yali tabiwa nnyo obudde. They are deepening democracy, promoting democracy. Okay, let them do their activities. Kubanga mu conference twabeerangamu n'aba-NRM nga babeeramu. Yes. Yeah. No, because when you are deepening democracy, in fact, you need the abuse of it to understand. To understand. True. Kakati jjajja n'ateekayo omukono gwe ogw'ekyuma n'abakwatako ne wabeerawo transaction ezisalibwamu office ne ziggalwa bingi ne bifa mu eyo line. Kakati olwaliwo bw'ombuuza nti waliwo ebibiina ebikyali supported weebiri ebifuna kasente ebiina netiwaaka zaabyo ez'enjawulo wabweru w'eggwanga nga bikafuna openly or secretly. Mu ngeri yonna gye basobola ogitambuzaamu bazitambuza naye nga weeri. Kati yo NUP ye erina funding ey'amaanyi. Really? Sente z'ababaka tezimala operation za NUP ntono. Okay. 50 million ntono. Kubanga 50 million NUP ezikozesa mu nnaku nga 3 ziba nga ziweddewo. Are you serious? Nope. 50 million? 50 million tezimumala. Mu nnaku ez'okulonda obanga tewali kalu? Normal days. Normal operations? I am telling you. Kubanga basitaafu bokka baalina ku kitebe. Omwezi abasasula miliyoni nga 6. I thought those are volunteers. No way. They are paid. They are employed. Okuva ku asikaali ku gate. Basasulwa. Okutuuka munda eri mu abakuliraani bamuyita Muwonge, Sara Muwonge, waliwo omukyala awo muvumi mulungi, Sara Muwonge ye yekka afuna miliyoni 12. Omwezi? Yekaawo, like chief administrative officer w'ekifo? Yes. Era namulabye yeesimbawo ku bwakansala naye nga oba atono ali ku ki ayagalayo kifo kya bukulembeze. Yawangudde? I don't know, sinaba bifollowinga bulungi naye nga alabika nga ataavuddeyo. That's how you run political parties. Not me, other parties. Kati eyammwe yeeri. Ffe tunazimba capacity. Network tuzimba nzimbi. The other time nali South Africa, nembaako kyenzimbayo era kirina we kituuse era njagala kuddayo kukola follow up. Kati ffe tuzimba buzimbi. You employ people? People are paid. People are paid serious money. Ba officers bokka president, secretary general. Kati wekitiibwa Lubongoya akozesa miliyoni nga 6 ku 7 olunaku. Ng'akola ki? Ate ng'akola ki? Mirimu gya kibiina. Egiriwa? Golabika togiraba nti giruwa? Like what? Sigitegeera nti tukeera ku kiro ky'ebyobufuzi buli lunaku kukola ki? There is no by-election, there is no general election. Andi kakati the best activity you do is the press conference. Ziva mu up country ez'enjawulo. You have to give them transport refund. Baze ku kitebe to consult. Baze ku kitebe, they want to see the secretary general. Baina issues ez'enjawulo. Okay. They will stay long. Nkitegeera. Ogenda okumalirizanga miliyoni 6 zikutusa olunaku. No, nkitegeera kubanga waliwo abavudde Arua tebasobola na kuddayo. Bali 8. Bali 8. Balina okusula. Ekiro n'ennyo ojja basasanyako emitwalo 3 omuntu omu. A person. So where do they get that money? Anti we nkugambidde nti
bafuna balina classified what income ka funding. n'ensaasanya nayo nebeera classified. No, Bigirwa, that is a joke. The income is classified and the expenditure is classified. Yes, kubanga ye political environment eriwo. Are they not in any way answerable to state authorities to account for that money? Baakauntingira zino ezimanyiddwa. Okay. Eza iPod, sijui National Consultative Forum, waliwo obusente awo bujjadde nez'ababaka. So meaning that in there is an accountant. Akola ku ebyo. Balina accountant muvuka mutali abamuyita Michael. Era ofisi ye tetukibwako. Accountant. Osobola kutuukayo nga Lubongo yakuwadde ka cheat. N'okamutwalira n'amanya nti ono mukulu amukiriyaliza. Bagamba aka Museveni kaba ka bbulu akawo kaba kati. Ka white nga buno epapula bye. White common. Bagamba Museveni bwakuteera statement ku bbulu leeta. Buli woyisanga nti nina bbulu. Balina check. Buli mwakulanga ogenda akusaba nti bw'oba ovaayo oyitira wano. Because you have something. Kali General Moses Bigirwa, Secretary General owa Common Man's Party, ate era omu ku batunuulizi b'ensonga mu ggwanga lyaffe, Mukama muwadde omukisa. Bigirwa now, I've been telling him this morning, it is one of the most followed people, politicians ku mukutu gwaffe. Y'omu ku basinga okugobererwa kati. Bigirwa abalina kyayogerekanye nga bwali wano mu nnaku bbiri. Abantu 1,223 baba goberedde ensonga ze, and some of them comment. Actually njala kusubiza kutandika kuwandikiranga ezimu ku major comments abantu ze bakola ku mukutu about you. Nja kulonda mwezi ezimu ziba zifa ku mukutu, ezimu ziba kunze the person. Amayoli wamputu nnyo. Abantu bakuwaliriza okutereera mu line. Nawe mpise wambazulu kale ezimu so era mu category yazo eri bweti ezirina technical issues mutereze sound muyango adde okola bwoti ziba za mukutu kanebayo comments eziwaana eziwaana ziba za Bigirwa kati ezeggaali ezivuma ziba zange mubaamu babiri mulimu abagaa nti waliya. Like last week na restaurant nga nti ayota kumalira budde tayina na kyeyagudde ze baamu azisinga ze yasasanyiza mu kalulu. Abaako ekikyamu omanyi abantu bawano abantu bawano kibamanyi kiri kimu, tebasobola kulowooza nti omuntu asobola okuyimirirawo nga tayina nga tali connected n'ebya state. Bo tebasobola kikiriza mulokwa bo banafu mu mutima balowooza buli omu muki kati nze sente ze zansudde butaba na sente bwe bwanemesezza ate bagamba wafuna sente. Kakati tulaba nti abaako ekikyamu naye sisobola kumunenya kuba tamanyi. Bigirwa bw'oba toyina sente osobola okwambala esuuti gy'oyambala oze n'engatto wansi yakakadde simanyi omwana n'agiraba ovuga emmotoka gy'ovuga ndowooza eyo kigege si drone kigege bino ebitwala abantu 14. Okay. Kati omuntu omu you one person Bigirwa otula mu motoka y'abantu 14. How do you convince someone that you're not reaping from the struggle? Anti kakati kankubuulire nze sibirina ekisooka kyolina okumanya nagula emmotoka yange esooka mwaka gwa 2008 nga n'emyaka 24 esooka kalidina nagigula $1,600,000 nenyingire kubo nga sivugangako nga nkadde yali nkadde nange natandikira mu nkadde okitegedde maka 2 naye nga nkadde nakuba eyo kakati nenzija zimaka 2 zona nenzivuga awo wonna basebo ne banyabo ezo sente zibadde zaani zibadde zammwe nakesimbawo emirundi egi 5 nga siwangula yogera amazima 5 ambaliraako Bigirwa nesimba actually 6 nesimba ku bwa kansala emakindi Sambya 26 nesibuwangula nalina choice 2 okubeera edisi wa meya n'okubeera kansala
ngenda okulaba nga obwa ADC bwijja kutambula okusinga obwa kansala ne nominating nga saanoonya nnyo kalulu era nafuna obululu nga 12 mu kiseera ekyo so saabuwangula obwa kansala. Okay. Obutabuwangula kye kigambo ekyo ne nagwa ebyo ebimu so tukozeseeko kirufu saabuwangula. Okay. Nengenda 29 nenva mu kibuga mistake gye nkyakasinza okola mu bulamu bwange okuva mu urban politics nengenda eyo nange yenganya okufuga nesuula mukya n'olumbawo olwo nenumba Buyende jukira omubaka yali agudde mu mabiro awo ng'emoroka emutuusa omujjukira oyo mubiru bali bamuyita niyo nareba balikowa yes kalandi kuruza kagwa mu kajjukira bulungi nakati kakyaliwo awo mu poliisi y'emabira olwo nva e Kampala nyingira ekyalo 29 nali nvuga makatu yange awo nno bw'osiruwala bw'otyo nange bwensiruwala nkugambye nve Jinja West numba simanyi nakumanya 29 hatweyongereyo 29 tuyingira by election mu Buyende baali bagenda gifuula Buyende district ekiseera kyali budyope nengenda nenvuga makatu yange nayina ebbaala emakindi nga bagiyita big spender akalulu ne kagisuula nawe n'ogwirako kwegamba ebidongo ne bifa biki byonna anti oba toliiwo abaganda ga nti nyinimu waatali ne tuddamu 2011 egyesatu era e Buyende olwo nga bagisazeemu Budyope West Budyope East 2011 nalwana nno nasikayo obululu oba 15 nyanga mu lusango 15 mu kyalo babungi fe abamanyi ekyalo buba bungi ogenda ku DP nenyingira 2016 egyo kyena era Buyende era Budyope West East egyena neŋŋamba wano wakonye nenkita novaawo nenkola advancement nenyingira Kamuli ekibuga Kamuli municipality ekibugabuga kakati ngenda okulaba Kamuli municipality akeeko okutaano naye akuwakawangula anti saafuna wini kawakawangula bakyusa kakyuse kalinga akanga aka 2016 kakati awo nawo wagaana mwana w'omugenzi akatwala awo kyekyaliko nkomawo 2020 aka 2021 ke watwala aka 2016 ak'omwana w'omugenzi it was just too much there omwana w'omugenzi wa 2021 okay okiwulidde kakati ne kano ke twakavaamu obulu mukaaga gatowangula okyaddayo sifuna buwanguzi kyenina essuubi nkyalirina I still believe ekisooka Katonda sina kinali mukoze kiri awo kunyigira kutuuka kweyo level I still believe nti ajja kunyanukula mu mbeera ey'enjawulo no ate awo kati onsinga kubanga nze naakagwa obusatu wakagwa obusatu naakagwa obusatu bwe nalumba obwa kansala bwa district ejinja nawangula buna naye nga tebumalaayo kuba kano akalala kookuna navuganya ne Kasigwa ku kaadi nansinga obulu mukaaga ku kaadi bwansinga obulu omukaaga n'agenda yesu kaadi FDC gye twali tunoonya n'alumba obwa member of parliament ekisanja ekyokukya balyeku n'amukuba kati nenva mu kibuga ejinja bodda kukulaakulanya kyalo nenumba bulamoji okitegedde naye 2016 akalunda kawangula ne bakyusa kakyusa it was obvious 2021 bwekali 2021 nakatidde nakalabirawo nga first of all ensimbi nalina ekizibu 2016 era wakalimu because ku primary NRM naliyo mukadalo suffrage era campaign yemu naliyo naye obudde obulamu ensimbi tezana okwanga nali mugenyi mu kibiina ekankwa naye ku nsonga eyo waliwo comment
gye njagala okukola ki okwanukula kuba nange ntiro ziyitamu. Mulimu abantu abatulaba wano nze naawe ne batuyita ba political failure. Bakyogera nnyo political failure, bigambo bisatu: political failure, state agents. Naye nze njagala okubategeeza nze nga bigirwa nyamu not a political failure. Temumbalira mu ba political failure kubanga nze natekinga risk nenva awangu nengenda awagumu. Ti buli muntu nti akikola ekyo. That's the same thing I did. Njagala Lubongoya agende gye bamuzaala. So wava awazibu nava awazibu awangulika nange kye nakola nengenda awazibu nava wali police stations 24 nogenda mu bisatu nenumba 110 actually zino eza use ali 84. owebale nnyo. Very good. Kakati nze njagala ombuulire oba waliwo kati munabyabufuzi e Kampala wano nga ina chance okuwangula e Kampala n'akireka n'agakantwala olutale mu kyalo gye banzaala. Guma ekyo kitegeeza oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Omuvuko w'emyaka 27 kwesimba ku tiketi ya DP e Buyende nga DP yakoma okusimbayo omuntu mu 8. Ne numbers by the way general numbers zaffe nazo tino zitunulamu. Omanyi nga nze nawangulwa ekaliro nga nobula omutwalo gumu mu 605 ekaliro ogwasooka abantu omutwalo gumu 605 nga ndi ku kadi ya FDC bakkiriza nti nze mutuufu. Yes. Ekitegedde kana akasembyo 2021 bakendeera 13,000 zanzijjamu essuubi nempangula ku gumu 35 nga wina ali ku gumu 8. So the numbers nti olusi oba weerabanga nakuita political failure, but if you consider the number of people abakulonze mu kamyufu kemubala ne mbala n'olubuto nafuna 5 bisatu nga wina ayina emitwalo 4,000 yenga yawadde emitwalo 4 n'ekitundu bwe yakomyewo bamuwadde 2,100 kano nebamuwangula efulaga beera omu ku bafulaga beera abasigaddeyo. Kakati nze siri political failure bwana Simon kubanga nakola decision etakolebwa buli muntu. In fact nina kubeera political desire not political failure. Abantu babiri bantu bakulu mu bintu bino. Senyonyo yizo mujje nakawawana nomuga agende nakasonga atasobola takisobola. That's right. Nga ne capacity agizimbye, financial capacity, takisobola, intellectual capacity, exposure byonna abirina naye asobola okuva wano tasobola. Kati oyinza okuddira omuntu atuta olutale e Buyende mu bantu abatalina kyakulya, abatamanyi birungi ku nsi, abatali exposed, abatamanyi bye balina kufuna, olina abatwalira enjiri y'opposition ate guno omuyita failure oba totegeera. Soka tu fe wetwagendera mu constituencies ezo ng'abamu n'ekyopozi bakyenyinyala. It was a risk n'okukyogera bambuuzanga nga nkuba campaign twagira Museveni totaka Museveni wesiga ki babuuza gwatawagira Museveni wesiga ki nga they think you were either madman naye nga mulimu abatono aga in fact ekyatuweesanga abantu nga tebavudde mu bibiina byabwe nega nti Museveni ono yeetaagamu bwe tutamuweeka amupinga tajja kuwulira era tetulina kitugenda kufuna eno ne cost y'essente ze batuteekako tuwangula nga nnene. Kituufu. You understand? A lot security ekuliko kati ate obuze ekinsanyusa bigirwa goganya okujja mu NRM nze kye naakafuna mu NRM
bwenzize abantu adde bankolako ddate bonna have confessed ffe twakakyusa nakola bwe musajja yamusinga buli 16 ne tufuna essimu maama n'agamba bebe tekisoboka bebe oyadde kuleeta n'ebyazi bondo bebe nti ate olala essimu n'akubira omukulu abali ekaliro baagala naye your excellency the person you want to bring is going to give us a headache no okitegedde I'm telling them ndiba kwati bali kuwulira kitegeeza omukulu n'akuba you are not a political failure, Simon. You have been winning an election. I am not a political different failure. election. I am not. But olwa power centers ez'enjawulo ezibeera mu byalo n'osigalayo. In 2015 bigirwa onandogeza bino. In 2015 it was 14th June when I met President Museveni for the first time one-on-one. For the first time one-on-one. Nakasero mukasisira one-on-one, seated there, the man seated there. We talked. We may not discuss what we talked, but at the end of the day, the man asked me, my son, what can I do for you? So on record, I told him, Your Excellency, you can do nothing for me. I don't want to do anything for me. Because as me, I don't believe in you. The man laughed. He said, you don't believe? I said, I actually don't love you. He said, why? He said, I see you as a problem to Busoga. The Busoga vote for you. They love you so much. But what you give them in return is minimal. So nothing. Naseko ogwo. Yalaba omulalu awedde emirimu. Yalaba omulalu. Nangamba no, I've done so much. Nageza kunyola nti Busoga alina kyagikoledde. Nangamba nti no opposition gy'oli. Naliyo. My son was there. Naliyo. Naye tebalina mulamwa. Tebaagala ggwanga. Tebalirumirirwa. Yanga nti opposition teyekkiririzaamu. That is 2015. Yanga nti opposition erowooza nti solution y'ebizibu bya wano eri bweru. N'amaliza n'agamba, okay, so how do we move from here? Come on. Nothing. Amelia Kyambadde was a press secretary. Maybe one time aliyogera ku mboozi eyo. So I left without picking a coin, not even transport. So on record. Nga twogedde bingi is there. So oli wampita political failure lwaki mpulira nze obulumi. Ngamba ninga nti kale these sacrifices I made have not been honored. How many Ugandans would reach there and do what I did? Although nekyenakola tekyali kyamagezi naawe ino. It was stupid. It was stupid. Kubanga obedda nange nkutunuulidde wadde. Nga okitegedde. It was stupid. How do you go back to God and say Mukama after that? So Omanyi maybe it is a problem. Judge kisooka is scarce. It's scarce. Kati toyina njawulo n'omusajja eyeekanga jajja amuyimiriddeko awo omukubi w'amataffaali. Namugajja jjaffe tukola tuli bulungi sente tufuna. Nanga nkuyambe muki mukulu nti tuli bulungi. Amalogera mbane bamugamba wategedde ng'oyogera na Museveni mbona kati yejjusa kyayinza butejjusa obulamu bwe bwonna ekirombe yakivaamu mulimu ensobi ze tukola mu bulamu ng'egenda kati nze nkugambye ensobi gye nakola okuva e Kampala kugenda mu kyalo nalibadde MP kubanga abantu nga Alandise Wanyana bandi wansi nga mbali waggulu okitegedde activism we Kampala ffe twali tumukomandinga buli kintu kyonna ekyali kitambula byobufuzi by'e Kampala nga ffe bakafulu baabyo naabwe ngende eri mu bavubi b'ebyennyanja. But you know gwate wali mu buya nnyo kubanga nze ekyankoze ensobi kyali bwe kiti. We are meeting in June 2015. Yeah? In October that same year, nominations of a member of parliament ebula muntu kyali zijja. Kali nga ngamba nsale kati nono
ngenda kuwangula kadi FDC njiina nga n'abantu engeri gye banjagala manyi ngenda kukola ki kuwangula nenga nti ono bwe ndi bakwogera naye kansooke nfuuka MP ndyogera ku level nga ffena tuli bakulu n'abakulu nenvaayo naye kati waddayo kati Simon gwoli kwebi Simon njala okutegeeza nze nafuna ekizibu omuntu waggwe nalwanagana naye omujjukira bulungi nnyo ate ng'omumanyi naye omanyi kikitegeeza jjajja okukuba essimu n'akubira omuntu ng'okyalina mu buliri bwoti ogenda ogira bwoti nga boogera alina ejjajja boogera n'agamba mpa mutabanyi wange gwe n'oyombera mu ssimu n'agiwulira nga oluyombo luzze mu maka omusajja agamba mumpa mutabanyi wange njogireko naye amaze okubeera n'omuwala ayogera ne mukoddomi we mu bumpimpi omukisa guyingidde mu nnyumba guli mu bedroom guliko aba babiri gwe n'ogamba nti tombuulira biki ye otuuse otya kweyo levu oyogera naye kuki muli kuki olina mulabe wange bulijjo biki bwe bityo kuga n'oyombera mu simu ng'omusajja awulira n'agamba oyo mutayi wange muleke wa mutwe munene mumanyi bw'alitegeera gwe jangu mukazi n'agenda nakati ali biwanvu yatereza embeera omukyala yatereza embeera era nze nengenda mu maaso nina ekyanga obufumbo bufudde byonna abaana siddangamu kubalaba omukyala tomulaba omukyala ali biwanvu tayagala kumanya abaana ani abasomesa yabayina ennyumba bagingobamu okitegedde kakati olinga ajja wano bagamba oyo political failure okitegedde oyo omukyala byali n'alibadde nze abitegeerera because era babimuwa because of me kaguta muzibu lwe namulaba ogwokubiri yampita ku nsonga yali yamawulire bita ku nsonga yali yamawulire twayogera yamawulire oluvannyuma era nansiibula naye nali nseemu amagezi n'amala akikuuna kunti obadde ogamba ki mutabanyi wange teyakyogera ate nakyo kitandika olwamala ekyamawulire no kyali kyaki. It was about the phobia, what did you call it, xenophobia in South Africa, when the South Africans were killing Ugandans and other Africans. So we are broadcasting fenga bannama twali tukyogerako nnyo, so ne bamugamba nti nze edita natumakadenge none I hope I am safe. Go sokodde. Si kusokola. Nambuuza, my son, if South Africans are killing Ugandans and you broadcast, and Ugandans also rise up against South Africans living here, in that kind of information, we may lose 10, 20 or 30 people there and here. Is that journalism? Okitegeera luli yali anyumya ne mukwano gwange ekyagenda okimala kuza nti is that journalism ngeno mpulira the girl blood is giving away. Okitegeera no yali mukambwe no ngati omusajja ajjukira biri no nekola ka apology okay nemfuluma teyakona ku kyangu kolere ki okitegedde kati ageza kimbuuze kati the inside out the General Moses Bigirwa. So tuzimbye kino to get to where we are. What is the future of Uganda's opposition, especially katulina abantu babiri tulina ffe abaza ntwassaamu ne tutasiimibwa and we gave away. You understand? Sikusuubiza bigira ndiddamu opposition kujja nga NRM yefuuse opposition. See, I don't want. I have a headache there. Ate tulina abali rigid nga ggwe nga mulaba opposition eyiika position eggwawo naye mulemeddeyo. What do we do for you? No, kakati omanyi mu bintu by'okulwana kye bayita struggle
revolutionary struggles, civil struggles and whatever. Ffe tuli mu civil struggle. Woggweramu amaanyi ate wabeererawo breaking news. Nze nkubuulira kati nze ekingumya kiri eki kyama kyange naye kankikubuulire nze nkimanyi nti General Museveni talina gwagenda kuwa power mu bwongo bwe sikimulabamu ajja kufa n'ekintu kye abasigaddewo kira muntu kwa namuna yake mukiyoleyoole waawo namwe mutwale mu maaso nze maze entalo zange ez'oku nsi kakati that time is very important. You don't subscribe to the school that Museveni will hand over power to General Muhoozi, his son. It will be a very big surprise to me. Bikirwa? I'm telling you. Okusinzira ku bitabo by'ensomye n'okusinzira bwe musoma because ye nga ye oyogera lunye nti ye wamufuula somo is a full book, a political for science you. book. Actually for anyone ayagala okumanya. You read Museveni. Woba olina interest mu byobufuzi bya Uganda, you follow him. Ne Africa okutwalizaamu is inevitable. You can't ignore it. Okujjako nga tomanyi kubanga nayo option weeri mulimu Olusungu ogambye Museveni okulekera Muhoozi obuyinza will be a surprise to you. It will be a surprise to me. Yet it is looking too obvious to even the cleverest fool that is going to do that. Anti wana Simon kiringa omupiira buli muntu agulaba bwe kusinza kumutendera kwoli kochi byalaba Simon si byolaba. True. Abagizi abali mu kisaawe munda bye balaba ne kochi si byakola ki si bya yatuba tuyomba oyantaddewo gwo. Kati omuwagizi ali e Kampala ku TV era kyolaba ali e London si kyakola ki ali mu kisaawe agutudde si kyalaba gwali ali ku TV atofuna n'omukisa bakuddizaamu kuba ate wali mu kamera n'olaba n'akuddizaayo ekyabaddewo ate ali ku piiki wali mu kisaawe tabiraba alaba wansi. Kakati nze ndi mu mbeera kati okossaako aguwulira ku radio ewammwe mwe temulina TV. Ate oyo alina obuzibu bw'amaanyi kubanga commentator wa radio agamba bakisaze nakyo agenda okuzza engulu nti banaagukubye ku muti nga gwolowooza sente ozimaze oba wasibye akapapula naye nga tenywedde n'owakapapula ate naye agulaba bubu. Okitegedde kakati ye noyo lekaguta Museveni oli ku level ki? Ffenna tumulaba different mu ngeri ya njawulo okusinza ku weya you are. Ango mwoyimiridde mwolabira naye woba oyagala okutegeera okakasa ekintu kyange kyenkugamba General Museveni kasa yalimba mbabazi era namufulumya bw'otakolera sitade ku ekyo oba toyina byabufuzi by'omanyi. You know, you make statements that require somebody okulowoozaako. Nze mbadde 100 ku 100 ku byendaba ngambe nti General Museveni agenda tulekera General Muhoozi Kainerugaba. Kati bw'oŋŋamba bw'otyo n'ekigatta ku statement, there is a tweet that Muhoozi made like I think 2 weeks ago. Nanga nti bannayenze mu 2031 temunsuubira. Sinnakakata kitange omuto uncle Salim Saleh yanajja. Not Museveni, not Salim Saleh, not Muhoozi himself, not anybody else has commented about that statement again. Yet Muhoozi waspringidde okula wakulidde okujja waliwo anticipations gaza Salim Saleh. In fact, General Salim Saleh was much favored by the local population. Abali bamumanya at that time fe twali mu opposition. Museveni agenda naye bw'atuwassa lingaga nti
ate Sale muganzi nnyo mu bantu ne kibula tuzimba ekya MK kakati njala okutegeeza bwana bigiro ojja kunyonona tomalamu amaanyi kubanga gavumenti ya Muhoozi bw'ensuba ekintu ekitulemesezza okujjako jjajja kumutegeera na butamutegeera NRM yennyini terina kyemumanyiiko wadde dakiika n'egi kati nze kankubuulire nina omusajja guna miitinga w'amaanyi mu Uganda wano na miitinga age limit bagijjako ddi age limit ya 2017 age limit yes etali term limit twasooka term limit term limit giveeko okay ya 2.5 term limit giveeko age limit okay nino omusajja gwe nayogerako naye mu 2013 nga w'amaanyi nga yakimanyi nti after 2016 yajja agenda after 2016 ekiddako ekyamaanyi awo kujja myaka mu constitution mu 2013 ng'akimanyi wabulayo 4 years sijja mukugamba linnya ojja kumugamba nga tetuli kumpe sijja mukugamba linnya ndi musajja mukulu ne bwe tuva kumpe kannange oli sijja mukugamba nakusuubiza kati kagugwera emwemu sijja mukugamba kati oyo ye jjajja oyo yali amuli tukkirozo mumutegeera kati omanyi lwaki jjajja yabadde ng'akola exercise mu campaign muno naddukamu n'emisinde katandikamu he was communicating to Ugandans that I am still here. I am still strong. Don't undermine me. Kwera bye tumwetaagako ebikulu biri bisatu. Physical fitness wabanga kyasobola omumwa n'omutwe. Ne mental. As long as mental n'omumwa. In fact ne physical ne bwe gira yonna neyenje. Nabera mu katebe. Nenga bono wakyakola. Because governance is about here and the mouth. Yeah, and the mouth. What you think and what you say. And writing. No kuwandiika. Kakati yali communicatinga nti wendi. For 2031? For 2031. Because kano ye yali yakayingira munga yakawangula. Uliwogenda mu kalulu ne General Museveni. Kano yakawangula. Abakawangula. Kano yakawangula dda. Okiwulidde? Kano yakawangula na PDM. Yali communicatinga 2031 nti wendi. Of course 2031 ajja kuba yeyongedde okunafuwa mu mubiri. Naye nga parties ezisinga okubeera ez'amakulu nga bwozimenye zetumwetaagako zijja kuba kati ogambye naye ne bw'aba tawandiika nga yasannyalala emikono naye nga ono nono bakyafulumya fanya hivi we wacha we wacha olaba waba ayogera buwe wacha ayina eggono lya we wacha wewe amaanyi gakyakola ki so kati wano okudda waggulu wo wakyalinawo emyaka aga mirala kakati nze bwe nkugamba fiyore zange nozibuusa amaaso eyo nino girowooza girowoozeeko njijjukira ogambye nti it will be a surprise to me to you yes if General Museveni cedes power to Muhoozi Kainerugaba nga Muhoozi said in 2031 temunsuubira Uncle Sale yajja golooza musiru kati olaba ate Genosale kati ate ye ate General Museveni mugumu nnyo okusinga Genosale in terms of health physical health Sale asobola okuba pressure up 10 tazitugerezangamuko kirabanga Museveni ayinza okuba nga asinga mutowe ka physical fitness bwe ndaba kujjako nga yatereezaamu kino nakiri bwe ndaba kuba ate ebbanga lyonna Genosale yabadde nga kale bwerebwe kituufu Museveni okimanyi tebamubikangako ng'ogyeko bino byaliwo ebya internet bye twali tudevelopinze naye nga in terms of public health tebamubikangako causing a public worry naye baabikako Salimu Sale ne tuba kubunke emirundi gyonna kyate sigumu seebiri
ogusomese gwe gwalumbuye emirundi gyonna nti omusajja awedde mugolole naye bannaye lumbuye so simumanyi naye ayini kati nze nsigala mbala jjajja yennyini tebamubikanga era wenjagala okutegeereza bwana Simon nti buli omu agume mu ngeri ye tewali amanyi kiddako tewali amanyi pulezidenti addako after General Museveni tewali amanyi nsonga emutwala gyeriva kalulu tewali amanyi ani amutwala ebyo ebintu ebyo bigiru bimakinge bulungi mbikugambye tetumanyi agenda ddi okay? nobody can tell no way tebakulimba not even the first family when Muhoozi says nti in 2031 Uncle Sale will come abatategedde jjajja lwagenda abatamanyi taata we naye era mubatamanyi jjajja Muhoozi mwali bigirwa nkubuulira mubatamanyi jjajja Muhoozi ate in fact ate nze nande mutegeera okusinga mutamanyi the inside out ebiri munda byetuza kungulu ebiri kungulu ne bidda munda that's what you think. I'm telling you okusinzira ku bintu engege bigenda nze nga bwe mbiraba osobola okutegeera mu 7 okusinga mutabani we bwe ndaba kuba sinalaba mapeesa gino Muhoozi ganyiga agalaga nti taata yamutegeera omanyi nga twalowoozaako nti na luno 2026 nti Muhoozi yajja yazze ne batuvugirako emyaka ng'esatu yazze si yazanya dikoyi si ye yazze kati bwetuyegaana n'abyegaana gobo biyita bwe tukamaze tubadde shuwa nti yaddako nti atugambye tabisobola anko yajja kati lwaki statement module ezo zivaayo after okucontrolingira ddala society nti eri fully controlled kati tusobola nnyo okulimbalimba kuli awo katubeere open kubanga we can manipulate everything. Do you think Salim Saleh would accept to succeed Museveni? Yali kyagadde kati omuntu in fact omuntu asinga okutegeera jjajja General Salim Saleh amutegeerako asinga mu bonna ab'enyara naye ng'omanyi nti Salim Saleh ate ennaku zino I don't know whether it's a ploy tayagala kwogera byabufuzi. Have you met him of recent? Me have never met him. I have. You have never met Salim Saleh? Ate kati abeera mu twenkezi z'enyara mbeera mu twenkezi za opposition. No blaza. You need to meet Salim Saleh. You need to meet General Salim Saleh. Era njagala okkirize ku mukutu guno nkole pulaani ekutwala ewa Saleh. Ati nkole ki? Uliriza kyenzi zaako. You don't need Salim Saleh to change to NRM. You don't need Salim Saleh for your political escapades. But there are two things you need to understand. Listen to Salim Saleh. One, the land question in Uganda. Ensonga y'ettaka. Wetaaga okuwuliza Saleh. Vakuwana nga Saleh yabba ettaka good. You need to listen to Salim Saleh. Ayinza okuba is the only person who has a solution to Uganda's land problem. That's one. Number two, as a younger person growing up into politics, you need to listen to Salim Saleh about our economics. Where we were, where we are, and where we are going. Sagala kuchuse. But I'm telling you now. See, theory ya Museveni economics. See Wajisomako? Sijisomanga. Tojisomanga. Now, I don't want to read because you may not be a reader. You're only going to become a reader now that you are becoming a lawyer. You need to listen to Salim Saleh about only those two things. Our economics and our land problem. So yagala kungamba nti amanyi economics. Salim Saleh. Amumanyi, amuinvestinzeemu enjawulo eri ku Salim Saleh ne economics we. Era yeeyo. Nti you knew politics. Nga tonnagenda kusoma political science. You understand? Okumumanya kwe kwakusindika mu ssomero. Now, ne Salim Saleh amanyi economics from a practical angle nga tannagenda kumusoma. And economists believe him. Kati lwaki?
kati lwaki Busoga abantu bakyali baavu ng'omusajja amanyi economics ate nga alina influence. Kati obwavu bwa Busoga bwe buluwa. That's why I'm telling you. You need to understand obwavu bwa Busoga bwe buluwa. Kati nsaba omugambe. Buvaawa. Nsaba omugambe. Amakanda agajje eggulu kyakozeeyo kimala. Eggulu. Ajja agasimba e Busoga. But you know how northern Uganda is transforming. Anti nkugambye kyakozeeyo kikola ki? Omanyi bw'otuuka mu kibuga ggulu, ekibuga ekirimu essente okiraba. Olabira ku bupande obungi ennyo. Ng'omanya wano ssente bwe ziri. Osoba obupande bwa NGOs ng'ebikumi bibiri. Buli omu. N'omanya nti wano waliwo ekitambula. Because ziba zijja. Ssente z'empapula wano weeziri. Kati ate Salimu Sale yali ajja e Busoga. Ekyamugana okujja e Busoga teyaŋŋamba. Naye nze kye nawulira atya confrontational politics. N'omukaire. Kubanga Busoga naye alina omuntu ogwo. Maama. Maama. Tiimu maama. Ategeera maama mu Uganda yonna ali ogwo ye Museveni. Ejjajja. Okitegedde? Kati awo Salimu Sale tayagala kugwa mu ebyo. Sala ate ali above that. Petty politics ono w'ebyalo. You think he's above? Oyagala kuŋŋamba nti ali kweyola? You think above? Nze bwe ndowooza. You think above? This is Insider.